naye bino biki basajja mmwe mu sensi yaffe? Guno mulambo weba tebakugambye nti mulambo oba tonaba kulaba video eno gimalayo tosobola kukkiriza nti mulambo. Naye guno mulambo gwa Munnayuganda munnaffe gwe bagezezzaako okumenya ebinywa bamutuuze ku booda. Just njagala weeteekeko ko mu bigere bya famire eno ng'oli awo olaba maama wo, taata wo, kojjaawo, mukazi wo, bbaawo nga bagezaako omumenya ebinywa atuule ku booda abeereko ng'ekitereke bamutuuse gye bagenda okumuziika. Ambulance mu Uganda ezaagulwa ssente ez'abantu abawa omusolo bannayuganda zikola mirimu gy'abakungu ba government officials, zisomba mazzi, zisomba nku, zisomba simanyi nte zaabwe muziraba bulijjo. Ambulance z'eggwanga Uganda, ambulance z'eggwanga Uganda zaafuuka takisi ogisanga ng'ejjuddemu abantu. Ne bw'oba ng'olinawo akasente akatini nga baali kututte n'ogula amafuta tebaagala kumanya okuleka ng'obawadde omutemwa gwe baagala awe bayinza okukulowoozaako. Naye ono muganda waffe Munnayuganda munnaffe taata gwe njagala weetunuulire engeri yenna gye yakazeemu olabira ku face. Naye bagezaako omumenya ebinywa oba omumenyeza ebinywa atuule ku booda. Mwe ova ku bulumi obw'okuba nti nno omuntu bw'akuvuddeko nodda ku bulumi obw'okulaba nti bali mu kumumenya bamutuuse gye bagenda omuziika. Eyo ye Uganda. Igobeerawo n'ogamba nti Uganda we are okay. We are okay really. Gwe olowooza nti nno wano we tuli tetusaanidde okubeera nga tuvaawo oba nga twavaawo dda Uganda? Oba gwe olowooza nti tebisoboka ne tubeera mu nsi ng'omuntu balina kumumenya binywa bamutuuze ku booda ng'ekitereke bamutuuse gye balina omutwala? Ate ng'ono si yasoose. Bangi nnyo bakoze ebintu bangi nnyo batambuliza ku booda bali kutaddeko ku takisi waggulu at least obanga bakusibye mu mukeeka. Naye gwe okimanyi okumenya omuntu ebinywa? Bwe tubagamba nti no we need change in Uganda ng'omuntu ogamba nti no gavumenti ya Museveni tujogerera bubi, gavumenti ya NRA tujogerera bubi bamukwata mundu. Bwe tuwogerako nti tuvumisa gavumenti lwaki sijogereko? Njagala ompe ensonga gwalaba video eno lwaki siyogere ku gavumenti ya Museveni. Waliwo ebiseera ebimu wembeera ne ngamba nti n'owulira nga like agamba kansirikeko kyenkoze kimala. Naye bw'olaba search videos a dead body gwe bagezaako okubeera nti atuula ku boda bamutwale gye balina omuziika. Mu gavumenti ya Museveni etufugidde emyaka 4 gwe naawe Omunnayuganda oli eyo oli very comfortable olw'okuba tekinnatuukawo. Mbakakasa kino olaba ekiriwo. Nze nabagambako lumu nti gye tukomye okubeera nti no gye tunaakoma okuba nga twesirisa nga twefuula ebihappeninga mu nsi yaffe tetubiraba. Tujja tuuka ekiseera nga omukazi olina fuka musulo gwo ogufumbisa emmere nga n'amazzi tokyasobola gafuna. Mukutu gwa nkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda. Omukutu gagadde, olutimbe gagadde, ogw'omuntu wa wansi, omuntu wa bulijjo kyannaku nnyo aganga nze AK Master ndi mabega w'omuzindaalo. Nateredde oba oli awo bigambo mukwano gwange si birungi naye tubiyiteeyitemu kubanga wano wetutuuse oba oyagala oba tuyagala olina okubeera ng'okkiriza nti ekimala kimala. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Abaganda bino babyogera. Ajabudu musomi wa Dduwa ntambula naye buli lunaku olukya mukwano gwange mpuliriza. Era ono yayambye bannayuganda endulundu oba enkuyanja n'enkuyanja mu bizibu bya buli kala abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Wulira ensonga mukwano gwange nnungi si nnungi. Video soko jimpere like. Information yeno mukwano gwange mbeegayiridde. Video giwe like buli lw'ogigendako bw'oti buli information gye tukola etalaage ensi eno abasajja bano mu butuufu babi. Kaakati nno ntandise ne maiti eyo gy'olaba ku pikipiki. We batuukira okutuuza omuntu ku pikipiki
nga mufu oba muyite mulambo oba muyite mayiti kakati ng'ekyo kitadde ku mabbali omugoba wa boodabooda watuukira okukkiriza bamutuuzeeko emabega we omuntu afudde simanyi oba wa luganda lwe oba kitaawe oba muganda we nga yamutadde ku pikipiki bw'atyo nga mu Uganda tulaba amalwaliro tegaliimu ddagala nga tulaba abantu abaavaayo okwesimbawo okukikirira bannansi kati nga eno ewakiso abakungu oba bakansala 65 balambirira ne balya mu bannayuganda olukwe kyokka ne bakomawo nga bagamba bannange mutuwa akalulu bannange twasobya naye ng'omulimu omukulu gwe babaddeko baalondebwa bantu kusolovinga bizibu by'abantu tebabirowooza nga nako baasala dda eddiiro ne bagenda ewa mwami Museveni ne basoma okuyiga obwambega era ng'omulimu gwe babadde bakola mu NUP bano bakansala ab'ewakiso kubega buli ekifa mu Nuupu kukizzaayo eri mu state era nga bano buli mwezi basasulwa kakadde kamu n'emitwalo 30 oba 20 eza Uganda buli mwezi nga ne wenjogerera guno omwezi we baleetedde kaadi zaabwe okusaba kaadi ku Nuupu balina omusala gwe bafuna kyannaku nnyo kansooke nkujje mu nsolima zino owulire abantu bano batulyamu olukwe bannange tetwesemberezanga abantu bano tetubakomyawo. Nkuleetedde lisiti y'abakansalazi ba NUP abakiika ku disitulikiti ewakiso abaagenda eggaluga ne basisinkana mwami Museveni nga bagaba kaadi wakati nga tuli mu keetalo k'okugaba kaadi abasinga ku buno beeyubula ne balowooza mbu ebirwa beerabirwa ng'omuganda wagamba kati ne bayita eyo abamu baasizeemu ne basaba n'ebifo ebirala. Kati leo njagala video eno tugitambuze etuuke ku principal Kyagulanyi etuuke ku bavetinga etuuke ku kakiiko ka Electoral Management Committee aka Nuupu ne mu struggle yonna gyali bano abantu baboolebwa eddala nga bw'okiwulira kubanga bagenda eggaluga ne babeerayo weeks ezaasoba mu 2 nga baba training ebyekijja era twaddamu okubalaba nga bali mu State House bafuna ssente nnyingi abasinga ku bo bagaggawala bakomawo buli mwezi bafuna miliyoni 1 n'okudda waggulu ssente bafuna zaaki. Uliriza asooka ku list Kannamwanja Abbas wa Makinde Ssaabagabo adde kansala akiika ku district awo ow'omuluka gw'Endejje buno buddayagala bwa ssentebe bwa division bw'Endejje yeemulula bw'ate ekirungi ne deputy spokesperson Waiswa Mufumbiro yagambye abagenda eggaluga bubajjutuse kati kamba bajjukize badde balowooza mbu mwabeerabira. Kannamwanja Abbas Makinde Ssaabagabo Juliet Nanteza ono nayagala nabwa wa Mukyaddondo East ono nayagala nabwa Wakiso district MP ewali Naluyima ne gundi wayagala Nakirya ne Namutyaba yebuzabuza lowooza abantu tebajjukira ono wa Kyaddondo East naye y'omu ku bakola kino kubagenda. Waliwo Mariam Nakulima Makinde Ssaabagabo nayagala nabwa MP Ssebo bwa Makinde Ssaabagabo ninga yagenda ne babasomesa ekijjaasi ne bafuna ssente buli mwezi bafuna zaaki zibafuna kyokka ate Abbas atambula agamba abantu bwe bamubuuza lwaki yagenda eggaluga abagamba mbu Kyagulanyi yabakkiriza kyobola nkugambe tugitambuze paka weetuuka ku Kyagulanyi eno abali eno boono n'erinnya lye ba Abbas Kannamwangi bagamba mbu ye yabatuma okugenda mbu sima basooka ne batuula mbu ne bamwebuuzako n'abagamba bagende. Uliriza Margaret Lubwama Nakijoba Entebbe Habert Katende Entebbe Jacqueline Namirembe Katabi Town Council Esther Bugonzi Kasanje Alozias Buyonje Kitende Ronald Sebagala Kajansi Town Council Andrew Damba Katabi Town Council Louis Kayanja Katabi Town Council Joseph Clement Iga Katabi Town Council Freddy Busurwa Musansala Kasanje Donald Sempija Nansana Farida Naggai Nansana Sinani Kakembo Nansana Tone Chiita Nansana Lawrence Chiwendo Nansana Zamu Cheyune Nansana Faruku Lubulwa Nansana Maria Nakiboneka Nansana Farida Namale Makinde Ssaabagabo Abbas Kannamwangi Makinde Ssaabagabo Adija Kawoya Makinde Ssaabagabo Sala Mutenda Makinde Ssaabagabo Sharifa Nanyange Makinde Ssaabagabo Maria Munakulima Makinde Ssaabagabo Saziri Sebufu Busiro North Aziza Nabisere Busiro North Adam Semwogerere Busiro North Uzairu Juko Busiro North Edward Santos Chirumira Busiro North Lugorugenyi Mukasa naye wa Busiro North ansooke nkwe ngenda kukomawo ne lisiti endala. Nkuleetedde lisiti ey'okubiri
ey'abakansalazi ba Nuupu abaali olukwe mu Kyagulanyi ne NUP ne bannayuganda n'enkyukakyuka yonna ne bava ku district e Wakiso ne bagenda ne basinkana President Museveni eggaluga. Now video esooka gye nakoze waliwo abantu abankubidde amasimu abalala ne bajja mu inbox nga bambuuza eggaluga byali bitya ki ekyaliyo. Mu March 2022 bakansalazi ba NUP abakiika ku district e Wakiso bagenda ne basinkana Mwami Museveni eggaluga. Kati eno eggaluga ekyaliyo waliyo kyetuyita waliwo institute eya security and intelligence studies. Bw'owuliranga ekigambo security and intelligence manya bya security na bya bukessi. Kati yo institute eri Galuga ebiseera ebyo eyali akwasaganya okutendeka abantu abagenze mu institute eyo bamuyitanga Captain Richard Tashobya, simanyi oba akyaliyo naye yali akwasaganya ensonga eyo. We baali babatwala eno mu bantu babalaga nti bagenda ku induction kubanga kubangulwa mu byabukulembeze naye ng'ekikulu ekyali kibatutte byali bya security na bya intelligence, kusomesebwa mu bya security na bya intelligence. Kyovola bwe baavaayo babanjulira President Museveni mu State House nga balina mu kumbatiza amagye, kitegeeza bagenda kutendeka ebyo bya kijaasi na bya bukessi. Era wakati mu process eyo babatwala ne namunkekeera yeri ewa General Salim Saleh gy'abeera side Nakaseke mu Australia. Ne babasomesa okwongera okwagala ensi yaabwe, patriotism, bave mu byokwekalakaasa, ebyobufuzi, ebyoposition n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Era eyo gye basinga n'okutendekebwa okukuba sabbaawa. Bakansalazi bano babawa miliyoni 6 okusooka. Basooka ne babawako miliyoni 3 nga bagenze, then mu kuvayo ne babongera miliyoni 3. Bamalayo emyezi 5. Then ne basigala nga babawa miliyoni 1,14 buli mwezi. Paka leero wenjogerera eno video guno omwezi gugenda kuggwako bagufuna 1.14 miliyoni 1,14. Kati ekishengezaako kulaga nti bakansalazi bano benjogerako basaana kuboolebwa mu byankyukakyuka ne batasemberera yadde ekibiina, kubanga ebbanga lyonna basasulwa buli mwezi okukola ebyekikessi, okubijja mu National Unity Platform ne babitwalira abakulu mu NRM. Leero nkuleetedde lisiti ey'okubiri, njagadde Justin kwe ku history waakyo. Richard Kamyakasozi, Busiro North. Alaisha Nakigudde, Busiro North. Medikayabula, Kyaddondo East. Juliet Nanteza, Kyaddondo East. Ono namubagambyeko neggulo ayagala na bwawuma MP bwa Wakiso District ewali Naluyima. Naye y'omu kubasomesebwa ebyekikessi. Abamu balina n'emmundu. Stephen Slight Sempera, Entebbe Division B. Richard Kiwalabye, Namugongo 1. Faizo Nyanzi, Kirinnya. Muhammad Wiz Kawesa, Bweyogerere. Twaha Waswa, Bweyogerere 2. Kuris Muwonge, Kimwanyi. Ono abasinga mbadde mu commentinga nnyo. Kuris Muwonge. Nga mugamba erinnya lye nga temwaliwulidde, yo nalabikidde mu lisiti ey'okubiri. Moses Kalungi, Kira. Ruth Faith Nakanwaji, Kireka. Robina Lwantale, Kyali Wajjala. Beth Namuddu, Bweyogerere. Mire Natembo, Kira. Ali Idris Senyonjo, Busiro East. Grace Esther Nachito, Busiro East. Nuriyat Nakauka, Busiro East. Moses Ziwa, Busiro East. Olivia Narubwama, Busiro East. Sempira, Busiro East. Abe Kigozi, Busiro East. Sara Nakazi, Busiro East. Shakira Nachwa Kakungulu, Busiro East. Ivan Mponye Ruyombo, Busiro East. James Chambadde, Busiro East. Moses Kaddu, Busiro East. Isaac Nsereko, Busiro East. Isaac Maira Muwonge, ono w'Ennansana Gombe nga ye speaker. Vincent Mulindwa w'Ennansana. Amina Takuba Lubega w'Ennansana Gombe. Kakati bakansalazi ba NUP bali 7 aba NRM bali 13, aba DP bali 7 nowa independent omu. Ngenda kukomawo nkuwa lisiti y'abakansalazi ba NUP abeekobaana n'abatono nnyo aba NRM erubaga ne bawa NRM newangula akalulu aka speaker. Ngenda kukomawo nabo nga bakulemberwa Ssemaganda Ronald, so kati ayagala nabwa MP bweyo Busiro North. Yes,
mukwano gwange mpuliriza kaakati mu kugaba kaadi bano tulina okubeera nga tetubeesembereza okubakomyawo oba beetonda oba tebeetonda tetukyayagala kubanga nafunye amawulire ng'abamu ku bano bakomawo nga bavudde egaluga bagenze ekyankwanzi bagenze ekapeeka bamaze okusoma eby'ekijaasi era mu byambalo nga bw'obalaba nga bonna bambadde ebidowadowa eby'amagye kaakati bano ne bakomawo ku NUP mbu bazze kwetonda era nga basaba pulezidenti mbu babasonyiwe mbu baakola ensobi kaakati mbu ensobi yaabwe bagitegedde nga beerabidde nti naffe tuli bagezi tutegeera bulungi nnyo nti kaakati bano bwe baatuuka eyo babagamba abamu muddeeyo mwetonde mwefuula abeetonda abalala kye muba mukola temwetonda bino byonna bibeera biteeketeeke okuvira ddala eri ew'omulabe waffe ajja byonna biruse kaakati abamu beefuule abeetonda kyokka mu njogera ey'ennaku zino nga bweri nti kaakati bano naffe tulina okumera akasajja ku mutima tubaboole wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusajja avuddeyo n'agamba nti ye avudde mu NUP mbu agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti obw'eggwanga Uganda nga independenti wabula bino byonna okubikola tewaliwo mbeera yonna yalaga kubanga ajjukira pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja okwesimbawo oba okuleeta empapula ze oba okuleeta interest ku kitebe kya Nuupu tewaliwo muntu n'omu yenna yajja kumuvuganya kati omulenzi ono avuddeyo n'agamba mbu okusinziira ku bigenda mu maaso mu NUP ye talabawo kyanjawulo era alabawo okunyigiriza kyavudde avaayo n'agamba kayisimbawo bannamunigina ng'ate wa NUP wabula njagala mukitegeere nabagamba abalabe baffe bangi nnyo abatulimu ku mitendera gyonna egya buli kkala kuwetoolola Uganda yonna ku buli muntu agenda kwesimbawo era nzize mbabuusa nti bano baba basindika dda ku kaseera nga kano baveeyo bakole amawulire batwononera ekibiina kyokka nga bino bigenda mu maaso olina kulonda muntu omu booti Kyagulanyi oba omufiiriza akakalulu kaba kafu nkiddamu bw'otiikinga bwoti ako kafu kubanga akayini kayise mu layini nobwe kagenda waggulu kaba kagenze mu bokisi y'omuntu omulala akakiiko k'ebyokulonda kajja kukubala ng'ataronze kano kabeera kafu oba olonze naye nga ekyolonze kifu ekyokubiri waliwo omuntu omulala ajja kubeera nga wano bajja kubeera bangi ono omuntu ayinza kuba muntu gw'otayagala ireka kukola bwoti oba toronze ireka kukola bwoti oba toronze ngomaze kutikinga ngomaze nobwotikinga bwoti ono ye Kyagulanyi ne ambrero giraba ngobutikinze bulungi bwoti naye nodamu nosaza ku muntu gw'otayagala ono no mu kabokisi nosaza ku muntu gw'otayagala oba toronze kaba kafu mwetegereze bintu bino bajja kuba bangi wano Kyagulanyi ng'ali wano ne manvuuli ye mulonde bwoti ako kayini ke baagala tikayise mu layini muno tikayise wano tikayise wano tikayise wano mukitegede now bw'oba ng'ogenze kutiikinga n'okola bwoti oluusi niweeraba n'olaba nga kayiseemu kyentera okubagamba nti bw'olaba nti okoze eno ebeera nsobi nga tonavaawo wali gwokalaba nga kali bwe kati ddayo wali owojje ka ballot paper bajja kukuwa akalala ge mateeka g'ebyokulonda oddemu olonde bulungi oddemu olonde bulungi oddemu olonde bwoti ako ke bajja kubala ekyo kintu kyokuddayo kiri ku lusho abantu bangi mukwatibwa ensonyi abantu bangi mutya n'olaba nti banandaba batya gwe n'ogenda bugenzi naye bw'oba ozeeyo wali bajja kuwakalala oddemu olonde bulungi NUP waliwo agivuddemu neyesimbawo ku bwe ng'omuntu ategeeze nti buno munakibiina kya National Unity Platform yes munakibiina kya National Unity Platform agamba nti munakibiina kya NUP bamuyita Benjamin Kalyesubula memba owa NUP Benjamin Kalyesubula atabuse Kalyesubula Benjamin arangidde nti ekibiina akifulumye era agenda kwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga independent candidate. Kalyesubula Benjamin agambye nti nze nfulumye ekibiina. Kalyesubula Benjamin uno abakolweko n'abamawulire
ategeezezza n'agamba nti obukulembeze mu kibiina kya NUP bwalemererwa okuleeta fair oba okuteekawo fair and transparent process mu kulonda flaga bearer. Benjamin agambye nti mu kulonda flaga bearer ebya NUP byali tebitegeerekeka, kati akifulumye alangiridde, agambye ngenda kwesimbawo kakati nga independent, ndi mwetegefu okuvuganya General Museveni, ndi mwetegefu okuvuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine n'abalala bagenda okuba nti bajja. Kati okitegedde tufunye candidate omulala kuba president ye Benjamin Kalyesuubula, memba wa NUP, agambye nti mu NUP ebintu tebyatambula bulungi, tebyali fair, kati asuddewo NUP ajjanga independent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lindako nababuulirako jabuvuddeko ku Sam Mathias Walukagga Mulumba, ne nkugamba nti ono y'omu ku baalaga obwagazi okwesimbawo ku kifo ekya Busiro East ewali omubaka Honorable Sseggona Medad akali amaggwa, era ng'ono amaze emyaka 15 mu Parliament y'eggwanga Uganda ku tiketi ez'enjawulo nga siza NUP, kubanga ku NUP abaddeyo emyaka 5 gyokka, which means nti emyaka 10 egisigadde ono abaddeyo ng'ali ku tiketi eri eya DP. Kati bino nga bigenda mu maaso, twamaze dde okulaba ng'omubaka amanyiddwa nga Honorable amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona, abasajja bazze okubeera nga bamuvuganya, wabula nga mubazze okumuvuganya eno gyali kuliko Sam Mathias Walukagga Mulumba, era ng'ono ye meeya owa Kyengera Town Council. Era okusinziira ku statistics, omusajja ono Sam Mathias Walukagga Mulumba kyakoze nga meeya kiba tekinaba kulabwako mu bameeya bonna. Era ono bw'oba omurankinga oyinza omuwa ebitundu nga 75 ku 9 ku buli 100 ku bikoleddwa mu kisanja kye mu Kyengera Town Council. Kakati nno njagala owulire okutya, njagala owulire okujugumira, njagala owulire okweraliikirira. Kakati omusajja ono jjukira nti baateekateeka abasajja abaavaayo ne batandika okugamba mbuya bafera, mbuya babba. Bino byonna mbikugamba si mu kumukakkanya, wabula mu kukubuulira ekituufu eky'okkola. Abasajja baabaleeta ne bagamba nti ono yababba mbu ng'ayagala batwala bweru, n'atabatwala. Ekyo bwe kitaakola ne baleeta abakazi, era abakazi mwabalabyeko, of which sijja kubazannya ku mukutu gwaffe wano, era nga nabo boogera ekintu kye kimu nti Sam Mathias Walukagga Mulumba mbu yabafera essente n'ababbako essente, era nga bano basaba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ayingire mu nsonga zino. Ne twebuuza lwaki tebagenda ku poliisi ne batwalayo ne evidence ne bamukuba mu kooti, bw'abanga yababba amateeka ne gakola, oba kooti nekola, oba poliisi nemukwata. Ye abaffe bw'abanga yababba emabegako lwaki mujja mu kaseera kano ng'amaze kulaga interest nti agenda kubeera nga yeesimbawo ku Medad Lubega Sseggona, amaze emyaka 15 mu Parliament y'eggwanga Uganda. Abongo batadde ku mabbali, waliwo amawulire amalala era agafulumye nga gali ku muntu omu Sam Mathias Walukagga Mulumba. Mpuliriza bulungi nnyo wenna gy'oli bw'obanga weesimbyewo mu kifo kyonna kye weesimbyeko wano mu ggwanga Uganda. Abantu be weesimbyewo nabo bayinza obutabeera balungi nnyo, nga bo politics baagufuula mulimu, nga bo politics baagufuula kulya, era ng'ebifo bino ebimu bye balimu naddala ba incumbent nga balowooza be balina okutegeerera abantu abadani abada oba emirembe n'emirembe. Era jjukira nti ne mu kalulu kali aka 2021 bannaffe abamu
baabuzibwawo nga bamaze okulaga interest mu kwesimbawo ku bifo ebimu, era mujjukira omwe yabuzibwawo yali wa mu Busiro. Kaakati nno bino byongera okweraliikiriza n'okutiisa abantu ababa beesimbyewo. Njagala mubeere verekini. Ebirala biteekateekeddwa okukolebwa ku Sir Mathias Walukagga Mulumba, kaakati nabyo njagala obiwulire. Naawe omulala yeesimbyewo ewalala teweeyibaala. Ekiri adigida kirya ne yasigadde waka, nkiddamu ekiri atabaala kirya n'omuntu oyo asigadde waka. Bwe babanga babuulirira omwana w'omunaku owaabo bwe kunkumula okutu, kubanga ebyolekedde Sir Mathias Walukagga Mulumba naye ng'ekimussa kiri kimu. Tulabye nga n'obukiiko obw'okukyalo ba LC chairman wano bonna bamulima empindi ku mugongo. Wulira ebigambo bino nkomewo mukano kange. Mukulu waffe oba muganda wange Mathias Walukagga ne bugende eri yenno mukulembeze wa National Platform agenda okwesimbawo mwegendereze nnyo ebintu bino wammanga. Mukulu Mathias Walukagga kansupirenti oli bulungi, amanye saa zino oli mu kabbinkano ka kunoonya kalulu wonna wooli, nenjala kutegeeza nti ebigere byo n'omubiri gwe gutambuze nga weegendereza. B'ovuganya nabo si bantu balungi olw'ensonga bye bakwagaliza gwe tubimanyi, naye kansooke nkumbulire kye bakwagaliza olwaliro kye bapulaningira. Naye bwe njogera ebigambo bino bigende eri buli kandidate yenna yeesimbyewo ku kadya National Platform nawe biyinza okutuukako. Ekisookera ddala mukulu Mathias Walukagga kompititawo oba current MP wa Busiro omukulu Medard Lubega Sseggona akupangira abawala bakalaala batandike okukubira amasimu nga bakuyita okuwa service ez'amasaagi oba mu sawuna nga bali willing n'okusanga wonna ku kifo gwe ky'oba osimbye bakusange bakuwe masaagi ne service endala eziba zenkana bwe zityo. Ekigendera ky'abaana abantu abasindikiddwa mukulu Lubega Sseggona akali amaggwa, ekigendera kyakujja kukwata butambi nga tomanyi, oluvannyuma butambi buno babukozesenga akanyeebwa okuteesatiisa okuva mu reesi, sinakindi bw'obanga ogaanye babute mu public kiba kitegeeza nti akawuka bakaweddemu. Kati mukulu Mathias Walukagga wonna wooli, nkimanyi abakazi bano abatali babiri abatali basatu bagenda kukubira amasimu, sinakindi nga bakukubidde dda kubanga bali ku mission yakwagala kufuna omuntu gwe particular kuba batumyeku gwe nga mission yaabwe bagibatumye bw'onooba ojje bulungi engoye zo ngero beewadde akawuka kajja kuba kaweddemu kubanga kati tulyoka gye basigaziza okukwatirako. Kati nakino kigende ku bakulembeze bonna ba National Platform, bwe mbanga mukyali mu kuvuganya Paul nga ne kati tezinnaba, mwegendereze nnyo entambula yammwe endya yammwe. Bakompita bammwe bakozesa amagezi mangi, abamu bakolaga ne poliisi n'amagye, bajja bagulako emisango basibe bo basigale nga bali on opposite okuyitawo. Anti nakugamba nti embuulire tefa yonna. Be babeera babuulira ow'omunaku gwe munnango amini ow'obwana waabobwe ow'omunaku ng'omutu okutu okunkumula. Era mukwano gwange mu mbeera y'emu kaakati njagala nga tukyali Busiro East wa Medard Lubega Sseggona Honorable wa National Unity Platform as per now, naye nga tukimanyi byonna ebizze bibaawo okuva ekisanja kino lwe kyatandika. Bingi byatukoledde nga birungi ng'akyali eri nabwano ng'amaze okusala okujja mu Nuupu, era kyakakasibwa dda pulezidenti nti ne mu kwesimbawo kwe omu ku baamukooneramu nti jangu ojja kutwala Museveni 22 jangu ffe tujja kuwagira yali musajja ono Sir Medard Lubega Sseggona akali amaggwa, y'omu ku baateekateeka pulezidenti n'okubeera ng'oba oliawo emabega w'ebisenge by'amakolero, y'omu ku baamuspikanga nga ffe tetumanyi nga tulaba Mwami Kyagulanyi naye ng'emabega eri abamu ku baaliyo yali Medard Lubega Sseggona akali amaggwa. Era emisango mingi egiri mu kkooti egigazeddwako okuwozebwa nga n'ogwa pulezidenti omwami ono y'omu ku baagulimu, era omusango ogwo ne gutuuka nga tetukyagulabako. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, laba ate kajjampuni bwagwa mu bbwa eby'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga nusu 5 ebya miliyoni eza Uganda ezabbibwa oba Mpuuga ze yatwala omusajja ono saga eno
emuleka tayimiridde kubanga ono yalaga nti yasubscribinga ne Mathias Mpuuga eyabba ensimbi ez'omuwa omusolo kyokka nga kino mu NUP tukivumirira nnyo era ono yamala emyezi n'ebisiibo nga takyalinyana ku kitebe kyaffe ekya NUP nga twebuuza lwaki function zigenda mu maaso ono nga yazirekawo wabula gye buvuddeko yatandika okubeera ng'akomawo olw'ensonga ze ng'omuntu era sinza kubeera nga musalira omusango kubanga mubaka wange wa NUP era bingi byakoze ebirungi wabula abagenda omwesimbako nabo mubateeke ku minzaani mubatunuulire kuliko Magoola kuliko Mathias Walukagga Mulumba Town Council w'Ekyengera oba meya wa Town Council Kyengera meya owa Kyengera Town Council Mathias Walukagga Mulumba yagambye kangende wali Busiro East mukulu wange Sseggona akali amaggwa alabika akaddiye ekintu kankikwatemu kakadi kiri eri gwe mu Uganda okubeera nga ku ground kyeneetuwa okitunulira ne liiso George nga bwenzize nga mbabuulira era NUP gwenaakwasa kadi gwe tugenda okubeera nga tugoloberera ffenna gwe tugenda okubeera nga tutiikinga bingi ebyogeddwa omusajja ono Medad Lubega Sseggona akali amaggwa oluvannyuma lw'okulaba abamwesimbyeko era n'ayogera ng'enjogera yebweri musajja wakwogera nga ajereegerera musajja wakwogera nga asaagirira musajja wakwogera nga awawuukiriza musajja wakwogera nga alinga alaba nti era ng'ono agamba nti abamwesimbyeko mbutalabamu n'omu ayinza kumuvuganya mbwe ebisaanyizo tebalina wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga tulwanyisa mwami Museveni akulumbuludde emyaka 40 mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda era ng'ono afugisa mukono gwa kyuma nga mulimu okutta bannayuganda mulimu okubakuba emiggo okubeera nga emivuyo mugirabe giri mu kkooti okubeera nga bannayuganda ettaka lyabwe libbibwa enguudo mbi malwaliro teriddagala masannyalaze gaabula mu byalo amazzi banywa mabi kaakati ono naye amaze emyaka 15 mu paliamenti kitegeeza agenda mu myaka 20 bwe tumuzzaayo abeere mu haafu ya Museveni ate gwalwanyisa abaagala okupikaapika abantu abatasobola bifo tebabaagala batikka jinja naye naye gwe batikka ejjinja weepimire bwe baleeta omuntu gwendaba nti abulamu mugerageranya n'ekyana ky'ensiri ekyana ky'ensiri lwe kyayiga okubuuka ne kituuka eyo nga kya abantu bakubabuuza ti ne kiddayo ne kigamba maama waakyo mami nti wange abantu banjagadde bandaze okwagala kwotalabanga babadde bankubira mu ngalo buli wempita n'akigamba mwana wange bwe batyo bwe batutta eyo siraavu nolwekyo baganda bange abanneesimbyeko njagala kutwala obuvunaanyizibwa okubalera mbatuuse mu kiseera ekyokusaanira obuvunaanyizibwa bwange nga team leader wamwe nja kubakulembera mbatuuse munyambe ekigambo kimu mubeere beetegefu okuyiga ekyokubiri bwe mba mwagala okujja amangu ate era mufeeyo okuyiga amangu buli lwolwawo okuyiga nange onnemezaawo ekirala temubuuka macco bw'oba obulamu kkiriza abamu bayinza okuba nga batebagasha tunamulinda aveewo nga tumusinga obukulu anaavaawo ddi kituufu bweoba onsinga obukulu gumiikiriza omukisa gujja kujja ogwa ekifo kyosobola kino kireke waliwo ensonga lwaki walinda nze akusinga obuto nzije nkulembere naye nakyo nkyebaliza eky'abantu okunneesimbako mu 2011 twesimbawo abantu 3 olwaddako 8 olwaddako 11 kitegeeza nti ekifo ky'obubaka bwa paalamenti nkiwadde omuzinzi nkiwadde obuzito nti kati kyegombesa era bwebamu babuulira nga tabimanyi na kifo kyagenda kwesimbako naye agamba ngenda kwesimbako Sseggona. So tukiraba nga challenge? No, it's not a challenge, it's an achievement for me. Nti mpangudde kubanga abaali batakirowoozaako abamu baali mu kitundu nagenda okuzimbayo nga gye baali bakaddiiddeyo nga tebakirowoozaako kakati olw'okuba nti nkifudde kya kitiibwa bakyagala kitegeeza nkoze kisembayo honorable wabaddewo okukyusa ebibiina bannabyabufuzi bangi tubalabe bavudde mu bibiina abamu batonzewo ebipya ki kyolengera mu NUP gwe ku bantu betwalabye abajjayo empapula
okuvuganya ku kaadi ya NUP. Kyankizo kikyolengeramu NUP? Anti kyekibiina kyange abagenze mu birala balina ensonga okufuluma NUP, abakoze ebirala balina ensonga okukola ebirala. Ayinza okuba nga alina naye ebibi ebyabala ng'omuntu kuba nalaba munywanyi we yakola ekyomuti. DF Democratic Front. DF Democratic Front. Ng'agenda eyo DPH aliyo, FDC gyeri, PPF gyeri, adde gye yava. Temutulumalako mirembe, buli awulira nti tayagala vuganyizibwa. Tuviire mugende gye mwamanyira okubeera ne mukola nonsensi wammwe. NUP si kibiina kyakuzannya kandolindoli. Tetuzannya firimu, tetuzannya komedi. Naye twanirizeeko okubala akati oyinza kuŋŋamba nti ogoba Museveni nga namwe muvuganya bisanja na Museveni. Gogenda tunnyonnyola otya nti Museveni ave ku ntebe nga naye babibala oli myaka 15-20. Wummulako musapootinga gino. Tomanyi kintu ekinyuma kubanga olinayo emabega waaba kwegomba ng'oli agamba nze bannange ndikyendi gundi ye yakikola ki? Yakinfuula. Muwummule abaana abato gye bali. Kyenjagala omumanya nti ye ayagala bakulu benkanaki. Awo obuzibu bwonna we bwava. Titwafuna abantu ng'abo nga batusiiga akazigo balaga kirala ne balema okufa ku kukyusa eggwanga. Nga bawoza tetunnatuuka kuvuganya Museveni. Emyaka 5 we giyita nga badde eri beetunulamu. Tekuli yatuuse kuvuganya ani? Mwami Museveni. Nammwe mwagala mumale kuweza 9 nga ye ate mujje mumuvuganye. Kyokka ng'ebyo obiwulidde okusinziira ku lutambula waliwo abamu ku babaka ba incumbent essaawa zino abali mu parliament ku kaadi eya National Unity Platform abaakomyawo empapula ku kitebe nga bwe nze nga nkunyonyola gye buvuddeko nga bano bajjanga kiguumaaza era ng'ekyabaleeta kufuna kasannyalaze basobole okwesogga direct mu bibiina biri ebirala bye baagala bo nga bo kubanga bano bangi nga bwe nakugamba balina tactic gye bakozesa bagamba abamu tugende n'empuuga abalala tugira tulinzeeko kugenda naye tusooke tuddeyo ku NUP tulage nti tuli baayo bwe batuwa kaadi tusigaleyo naye tusigale nga tubajojobya era ababaka bano bangi tubalabye gye buvuddeko nga bajja beekola ebitajja ku pate nga n'ekibiina kyaffe ne pulezidenti bazze bamuyisaamu amaaso era ng'abamu bazze balabikako ku functions eza NRM okusinziira ne ku byogerwa nga bye boogera bingi biraga balinga abaava edda mu NUP era nga ne ku kitebe abantu bano tebalabikayo kaakati kaadi bwe zaatuuse okubeera nga zeetaagibwa ne bakomawo ku kitebe naye ng'ebyaddala mu mutima gwabwe baali basidelininga dda ne Mathias Mpuuga lwakubanga baatya okuvayo mu lwatu nga balaba tewali sipaaka yonna esobola kubajjayo era nga bano bagamba bwe banaavaayo buvi ne bagenda n'empuuga lumu tebajja kuba na masannyalaze tewajja kubeerawo sympathy yonna enaabaweebwa bantu kaakati bano kwe kukomawo ku NUP bw'eneeba mu makaadi bagambe mukirabye twabagamba omusajja asosola mukirabye ffe tugenze wa mpuuga saagala mwekwase wabula ng'essaawa zino baakomawo nga kiguumaaza kaakati nno njagala mbabuulireko ku lisiti obangi bawe emu ku bantu balowoozebwa okuba ensolima omwogezi w'ekibiina yagamba deputy spokesperson Alex Waso Mufumbiro yagamba tubamanyi era tetugenda kubawa kaadi kubanga ono mukimanya ali radical ebintu byabyogera nga bwabisanze bwabyogera takweka tetugenda kubawa kaadi tubamanyi era mujja genda ewammwe mu DF wampuuga tubamanyi muli bampuuga nga kitegeeza nti nga bwe nakugamba nti NUP emu ku kibiina ekisinga intelligence mu bibiina byonna mu ggwanga Uganda kyovolanga ne Mathias Mpuuga baamutegeryawo nti alidde miliyoni 5 nga yakayingira mu parliament nga tannaweza na myezi 6 naye intelligence yaffe neekola ne bamumanya era oluyimba lwa Nalumansi Mpuuga ono nga bamuyimba lwafuluma dda nga twali muntu n'omu amanyi luyimba olwo kye lutegeeza wabula nabakolera akatambi naye ndubanyonyolanga lwakafuluma naye mbagamba mpuuga ono kati sooka owulire ebigambo bino ampuliriza mukama kuume mutuyambe mugabe kaadi tukooye okulinda the pressure is high akaliro
kati golaba King atesimbyewo akaliro okawulira kati olwo abeesimbyewo ate ng'eno baliyo nga kiguumaaza baatwalayo mpapula balinde balabe bwe bataweebwa kaadi badde gye baagala kati olwo boka puresha ate kali katya naye nze ndowooza okulwawo gaba kaadi kayinza okubeera akapange nti be bataawo ekaadi tebajja kuba na budde bumala kukyakyala kuba gye bali nga tebagenda funa kaadi n'ensi ebamanyi naye ekibiina kibakutte ogenda n'owuli abantu nga bawoza NUP terina kiddako si amaanyi naye ebibiina by'opposition byonna birinze nupu besesema kakati empisi n'empologoma ki ekibeera ekyamaanyi kuba empisi erya mpologoma byesesemye byetalidde something of that kind empisi byerya empologoma byesuula empisi byerya kati empisi n'empologoma ki ekyamaanyi kati empisi ziri awo ziteeze empologoma byegenda okukola ki okusuula naye remember empologoma tesuula kyeyagala egenda okusuula ekintu eba tekyakiyinamu interest kiba tekikyayina value gyeri era empisi teyewaananga mbondidde amasavu empologoma yasudde amasavu muganda wange empologoma yo eba emaze okujjamu byekola ki byeyagala gwe nekulekera kacyakiro wabula disadvantage endala ekirimu ekintu ekyokulwawo gaba kaadi abantu bali mu kuteeka ssente mu kunoonya ground omanye ebintu bizibu pate etugamba mugende munoonye ground ate bwe tutuuka ku ground nga ground etugamba gwe leeta kaadi gwe noonya kaadi ate nga ne kaadi ekugamba noonya ground kati noge omuntu anoonye ki ku byonna so abantu batadde ssente nyingi mu kunoonya ground kati ku budde buli bw'ogaba kaadi ng'obudde buweddeyo because nominations za September remember 16 ne 17 kakati bw'ogaba kaadi ng'obudde buweddeyo omuntu asobola okugenda ne yeewandiisa nga independent olw'ekibogwe tafunye budde bwebuulirira kuba remember buli muntu alina abamuwagira oba batono naye alina abamuwagira alina abo abamugamba no batubbye genda naye bw'ogigaba nga wakyaliwo akaseera wabeerawo akaseera omuntu okwerowoozaako kuba abantu abamu basalirawo omusungu naye bwe wabawo akaseera omuntu afuna kadde ne yeerowooza n'ekibiina ne kikola reconciliation abantu ne boogerezeganya ne tulaba way forward naye bw'otunulira obudde obusigaddewo obudde butono so ekyo kiyinza otukositinga ne tulaba nga aba independent ate bazze bangi ate aba independent bwe bajja abangi nga opposition kiba kikuba ffe so bakama baffe ensonga eyo naye mwali badde mukola ki mugirowoozaako naye ng'akaliro ebyaddala akaliro kangi wadde abamu mugamba wadde abamu mwagala tusooke tusasule ensimbi ze tweyama balyoke bagaba ekaadi naye akaliro